nawe ogaba transport ati bwaki abakazi ndakugambye ffe abakazi kimuli ffe tuli njuki wale wadde ko mu transport natajja banji nyo naga matya kizija hambadde nzija naye ate nfunye Abakyala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code 571 oba kuba essimu noti 779 291 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaara Quality Farm bungi naye abantu abamu ffe tuviirwako abalala okutukwatibwa ensaalwa kyekyo tutandike anko kubanga kiimu oyo gwolaba oyo alina omutima kugamba bwe nfuna ekintu ekirungi ate ababanganze agenda okukyonoona kyokka nze nga mmanya ekintu ekirungi nze nkuze mmanya ebintu ebirungi omulabi waffe omulungi tukwanyiza nnyo ku mukono gwa CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'otulabira ketutaddemu akakatandise atandise tuli mu vibe wano bulungi nnyo tuli proudly powered by Jojo Services Jojo Services oba Jojo wange Jojo Keteira ayina eddagala ly'amannyo lino dungi nnyo kitegeeza nze agange gajja kuwona ka mitwalo 10 omanyi wabeera ekintu nga kyewuunyisa ate n'ekyokubiri tewali kintu kibi nga kyalayisi ekintu kyonna ekiba ekirungi kiba kya bbeeyi naye buli oyagala ekirungi gutunuulira buli woga nti njagala kugula ekintu kyalayisi gy'okoma okuteekamu ogeza banansonyiwa seogedde bubi ng'abanywa ku walagi kubanze ndi musiraamu sinywa mwenge oli musajja muisiraamu batuga ti umule aba isuhamuru nyina webino ne mwenge naye waliwo abanywa ku kengaako naddala abanywa ku walagi walayisi n'ateekamu nti mpaayo ak'ebibiri ak'ebisatu naye gye bukomekereza ogenda okugyako hangover ate afumya mitwalo 2 so eddagala eryo lya mitwalo 10 n'emitwalo 5 naye ka toothpaste kalungi nnyo kava UK ne buli akakosezza akaga omanyi ka toothpaste kano enjawulo gye kalina ossaako akantu kalinga gundi ya muceere omanyi katonyeze ta naye bw'osenya n'otuuka mu bantu n'oyogera oyite teri akola bw'ati wabula oli agamba waawo omusajja kugamba akawoowo kano owaffe bw'obanga obadde omwezi gwa Ramadani ng'obadde osiibye akakugwambaga nti omuntu ayina akawoowo kalungi nnyo omuntu aba asiibye avaamu akawoowo akaki akalungi omuntu aba asiibye muzeeyi buuza kuba tunatandikirawo nyongera mbalamusaako n'ekiramuso ekyasinza okuba ekiramuso ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abayinzikiriza endala emirembe gya Katonda gibeere gye muli amiina kuba ne Yesu niye yali alamuzi aga nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli ye salaamu salaamu I know salaamu omanyi abantu abasinga obatolera salaamu mu kusooka abantu bali bamanyi nti okutoola salaamu olina kuba musiraamu salaamu kiramuso naye abamu ffe tukiramuso obubi tulina ennyukuta gye tulekayo eya alf kuba tuyinza ga saamu aleeku wangi saamu aleeku oyo gyakuba oyo kimu gyakuba tetumuyita hakimu aba abdu oba hakimu linnya lya Allah Abdurazak Abdunur Abdulatif Abdul Nasir aba abdu muddu bwogamba hakim linnya lya Allah
Kitegeeza tutosobola kuwandiika Hakim ku kisawo Hakim Mukasa Abdul Hakim ani Abdul Hakim Abdu kitegeeza muddu kitegeeza muddu kakati neno salaamu buli lwotola salaamu noga assalamu alaykum Allah akbar onjagaliza muliro buli lwotola ki noga nti assalamu alaykum muliro oyo gyatuwa eyo ewaka eyo Allah Mungu amusasire agitereze salamu alaykum ate kimanyi n'abantu bakikola nnyo salamu alaykum musajja watuba oluusi bakikola mutamanya kyova nti obusiraamu kutula wansi obusiraamu bw'omala okubusoma olina okubuyiga njasiramuka obusiraamu butambira ku byafaayo bw'obanga tomanyi byafaayo bya busiraamu obusiraamu togenda butegeera naam ku byafaayo kwe butambula kati mulimu abagamba salaamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh n'ofuna empeerezi 10 agasatu agajjudde beddu buli lw'ogyogera nembanga neetoolodde emirundi ete nenkoma salaamu alaykum mirembe kuba omubaka yatugamba nti adullukum ala shay'an mbalagire ekintu ekirina abayingiza ejjana nagatugamba naamu tulagirire isuusu salaamu bayinakum musaasanye salaamu wakati wammwe temujja okuyingira ejjana ng'oyinza okunjagaza obuyisiraamu abusiraamu bulungi omanyi mamange musajja mukyala Hajat muisiraamu naye eri abantu abatwagaza obusiraamu ngaabukwagaza bulungi naye abantu abasinga bannaye batukwata mataayi bagatukwata bukwasi mataayi obusiraamu si bwakkaka kubanga obusiraamu senga bwali bwakkaka omubaka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiteewo yali siraamu si Abu Twalib kuba kite yamutaasa nnyo okwagala okumutta abatali basiraamu n'amugana nedda kati ayeke emugamba nti tokkirizibwa kukaka muntu kati tokkirizibwa kaka muntu kusiramuka njasiramuka obusiraamu ndetaga abantu ngammwe aboogera obulungi gyendi kati tokira mayinza oga ndiyala kujja kusiramuka nga nti oyinza okujja emirundi ng'ena ono ddala mukakafu obusiraamu abwagala netukutula wansi n'obusoma bw'omala obusoma ate oluvannyuma okomewo obutegeere ti kino yabadde ategeeza uno okisomyo kitegedde notetegedde makulu gaakyo kati awo oyinza kumpa linnya anti kyova olaba nti waliwo ebintu biri bisatu Katonda akuwa okumanya n'okutegeera n'amagezi ebintu ebisatu omuntu ayinza okuba nga amanyi emmotoka agimanyi nti eyo mmotoka naye nga temanyi givuga ng'agitegeera nti eyo mmotoka yiriri emmotoka eri awo naye nga nawe banga agivuga naye tamanyi gikanika linnya ki eriyinza okunyumira mu Isiraamu nga bwe ndituulamu bwe nti yinza okunyumira obulungi yonna taata wange lyoyinza okumpa rahmata okusaasira rahmata nina okusaasira kungi rahmata singa obadde muwala wadde tutuma zakiya ekitangaala oba latifa omukwata mpola Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. CRUZ exclusive ge mukutu akutata wange abada ne njafuna engege nakukyazamu tujje abamu abaana bambi bali eyo kukyeyo nenge emyoyo gyetaaga okubasomesa ku obusiraamu gye butambula omanyi bino ebintu oluusi kuzza myoyo olakana kada kika ketuwaddeyo Allah netwogera ku Allah kwegamba netwogera ku njiri ya Allah kwegamba kibaako n'engeri gye kyakomawo kyovulaba nti omuntu yenna ng'omutayina musingi gwa ddiini tasobola kuwangaala kuba ne baba nga abuze agenda okulaba gy'aba ali n'ava eddiini kino tekikkiriza nyambadde ntya eddiini ndekiraba entya ekitegeera bulungi kino kyenkola n'akomawo kali kamukonako n'akola ki n'akoma mu bumba bw'obusiraamu awo wennyini tugenda otandika programu yaffe y'olunaku olwaleero akulaba omulundi ogusooka oba oyo amaze ebbanga ng'akulaba oba oli awo ng'akuyita amannya ga firimu zozoozannya yeetaaga okumanya mwami ki gwe tuli naye nga kwotadde ne firimu zizozoozannya erinnya lyange kuba sijja kwogera amannya gaba ga kabaka erinnya lyange mpitibwa waba mpita Zaamunyo Muhamudu Nantajja naye nga Zaamunyo family name gemanya gange nga nzaalibwa kitange omugenzi Musa Bakulumpaji nga njogera ku mmange naye mutima nfukamidde nga njogera ku maama mange ye Ruth Namubiru
awangalirawo ku mutala Lubaga. Allah akyamukubya akyaliwo mulamu. Filimu kizozozanyi. Filimu nyingi nnyo zensoose okuzanya. Naye nga filimu gye nasookerako ddala eyanzijayo ne balaga nti nange mutuufu nyina ekitone yali bagiyitanga Abakyala baagala ki. Abakyala baagala ki nagirabako. Naye tebamanyi kyebaagala. Mbuya ddala omukazi tamanyi kyayagala. Mazima. Kuba omukazi kati kano okalaba kanongo okamutwalira. N'omutwalira ne kaswiiti. Kati akateeka wali eri najjako kaswiiti. Kyova olaba nti bagamba nti bali yali bakoza sweet. Sweetheart. Ako katono kati katono wala ne omukazi kategeeza kinene nnyo. Nnyo sweetheart. Honey. Abakyala bangi baagala. Kyo bwe bubumba bwabwe. Bwe bubumba Mungu bwe yababumbiramu. Buli muntu ayina obubumba bwe. Kuba obubumba bw'omukyala tasobola kuwatula. Obubumbwa Mungu bwe yamutondera kale kangamba mu kumukutonda. Mwe bajja ekigambo kino abamu kye bakosa omuntu omuwumbwa tuutu. Aba ovumya atawo. Anti ngamba ekigambo ekyo gye kyava. Kati ono muwumba tuutu. Naye nga obubumbwa ndabikidde nga taata amanyi nnyo Oluganda. Kati mu bubumbwa kati obutuutu ye bukyo kyebongerako. Oli baga nti obubumbwa tuutu abamuvuye muwumba tuutu tombulira. Kaga mu bubumbwa bwe musiru. Abanga akoze eki aba avumye. Yavumbibwa bubi. Obubumbwa bwe bwebo naye kati ffe entonda gye yatondamu yatonda nti omukyala ayina kino oba okusinga ku musajja. Bakuzaalawa? Nze nzalibwa Bukomansimbi ku kyalo bakiyita Ntuuma. Bukomansimbi. Ekyalo bakiyita Ntuuma. Kati oyinza kati otuuka Bukomansimbi oyinza kanti kampyamire yegwa kitaasa bobeere kitaasa n'olingira ly'Entuuma ndalage mizindaalo mbuulire kagologolo mpulira buuli ekyo kitusibuka omuntu akula omuntu nga tawuni yaffe enkulu Bukomansimbi omuntu waba akulaba n'emboozi gye tutandikidde ondabikira nga taata ayagala ennyo empisa ewaka n'eddiini kikulu nnyo ontegedde kubanga lwaki omwana atasaala waka akuyisa bubi nnyo era bweyagala emirembe gibula waka essola ebulewo waka abikisa kanona nagireeta kituufu fwe baatukuzanga omuntu yenna ateekeddwa kubanga atendeddwa kusinza Katonda ffena kano kiki ekyatutonza inna khalaqna insaan mazima Katonda yatonda omuntu kumwesinza illa liyabudun kumwesinza twali kirala yatonda amajini n'abantu kumwesinza teri kyakono kyatuwagalako kakati omwana agana okusaala mirembe gigenda kujjawo kyovula nti wabanga oyingire waka tola salaamu ng'oyingire waka emirembe weegiri olaba nkumanyi emirembe okuba obusobola bwebula ewaka anaategeera ati bwe mazze waka mukyala wange mbwe assalamu alaikum mirembe kuba tuga nti wa idha huyitu bitahiyati fahayu biahsana minha aw radduha aya namba eri mu Qur'an bimaga mulamusa n'ekiri musomero musenga biahsana minha ekisinga ku ekyo salaamu wa idha galaka banga kugambye saduka mukwano ti assalamu alayka fagulu hore mugambye wa alaykum salamu emirembe gibe kugwe wa rahmatullahi nokusasira kwa Katonda wa barakatu n'emikisaje nakati inna tahiyata mazimi ekira musa kya salamu taziddu kyongera mahabba okuwagalana banil hawari wakati w'ebitonde taziddu n'ekyongera ala hasani obulungi adabi n'empisa ola salamu ola eteekawo banil hawari wakati w'ebitonde okuwagalana n'ekyongera obulungi n'empisa salamu kati go salamu ojimye waka jikida kufawo emirembe kubana Yesu yenyini njaga nti njagaza obusiramu ne Yesu yali ayingira ng'abuuza bugundi busulu y'abagundi abayigiriza abwe ngaga emirembe gya Katonda gibeere gye muli Yesu kyekira muso kye yakozesanga ninga salamu kuti twali ayagaza munne kibi ekitegeeza abaana bo bonna muwala mulenzi eswala kikulu ewaka lwaki oteekeddwa okusaala nga toli mukake bazzukulu kati omwana tutandika okugamba nti tusaala bweweza emyaka 7 nga tukuba tutandika ku 10 nga tukuba lwaki tosaala kakitegeeza nti ono kati gw'oli muto kale kangambe nti be bakola nga okyali muto olina kye wali weerabidde
kitegeeza nti omwana obumba bw'omuzimbiddemu oba omusingi gw'omuzimbiddemu oba enteekateeka gy'omuteeseteese manyi tuteekateeka gy'omuteeseteese omuteese ku musingi gwaki kyayiganga muto mu butuufu amazima ge nitusobola kumuvaamu tekisobola bamama gye bali bamama bange mama wange waali ogaba bamama bo we bali batumireko ntumira abakyala bange mugenda sijja kubaawula nsaba Allah abampangaliza ate abawo obwangazi obusinga obulungi bawerako beewo bennyina nze kasitankulabye nina ebintu bye nengenze nga neetegereza nemmanya bamaama balina okuba nga tebali maama ate katonda yatugamba tugende tuzaale twale ate beera ku nsi leka gaziwa tobeera ku nsi maraha ng'ogaziwa nejjukira nti mu Allah bw'abanga akujjuludde entaana ejja kubuuza obadde gegamba nti obadde weeyagalira ku mugongo gwange ne Yozefu ye batini mu lubuto lwange gatta embirizi zino tobeera ku nsi ng'ogaziwa abeera mwetoowaze eri banno leka kwekuluntaza gwani gwe w'ekitalo tolina kuba n'obanga ovudde ku nsi abantu bajja kusigala balya nga banywa tolina kyosobola gikolako wabula oyina kugonda n'ogodera amateeka ga Katonda otambuza ensi Allah watuuka okujjula ogende wafuna ku chance esomako nasomako nasomako lwakuba nti emyaka gyaffe gyetwasomerako gyali mizibu tetwasoma P1 gyali mudduka tetwasoma P1 lwaki emyaka egyaffe kumazi banzaala ku Obote 2 ndi Obote 2 naye bantwalayo nga nyina emyaka 5 mu P1 ne baga nti mwana muto ddayo ani anamutwala ate mu kaabuyonjo ono omwana omuto ow'etaano muto nnyo bantwala nyina ndasoma nyina emyaka 7 okutandika P1 7 n'osoma P1 kati batuuse mu P2 olutalo ne luyinjirira tunyumize ku lutalo ffe tetwaliwo kino nkibabule bali baana bato mwenna n'abali eyo mu bulamu bwo teweesabiranga ekintu kikibwa lutalo tolina kalungi kuba olutalo bwe lujja byonna ne byoba otegese sooka olutunyumize muba muli mu kiraasi akati ffe ewaffe ffe baziyitanga mpunzi tizize empunzi okuwunga bawunze gye bavudde bajja kati tugeze nti bavudde e Masaka kati bazize Sembabule oba bavudde Sembabule bazze Bukomansimbi naye ffe ewaffe wetwali waliwo essomero n'omuzikiti kuwakafwe mu lujja wajjaje nga waliwo omuzikiti n'omuzikiti ogw'ekyalo era gw'essomero kati ebisomero eryo lyajjula naye ekyatuyambamu olutalo olwo enkuba yatonyanga nnyo olutalo lw'Obote olw'Amini Amini nga baagala mujjako olw'Obote akomawo olw'Obote Museveni balwanagana kuzanya n'okuzanya ebyo saagala bigendamu nnyo ebyobufuzi saagala nnyo kusijagala nnyo naye nga olutalo ddo mu kyenkugamba teweesibiranga nnyo mu lutalo si lulungi olutalo si lulungi tulina kalungi wabula osabanga busabi nti enkyukakyuka yonna be bangezze kubeererenga nnungi kuba buli nkyukakyuka ejja eyina gwenyiiza eyina gwesanyusa naye tosabanga ekintu kiyitibwa lutalo si lulungi nkulayirira kyonna kyoba okoze kigenda kuba bw'otunuulira bye twafiira mu lutalo bimeka genda ekibuga ekyaffe eky'Emasaka kyonna kyafa kati tukizaawo buzza baakikuwa Abatanzania baakikuwa kikikikubya ng'ennyuba bagitunula bati nga labakanira nti ya pulezidenti eno ya minisita ng'akuba kuba ebiseera ebyo Abatanzania ewaabwe tebaayinanga mulongooti gwa TV siri ekyo kibaagirinanga nga badde bakwata ekikusesa ng'akwata TV baagigye mu nnyumba nga bagiteeka mu kisaawe nga badda wali eri kakati katulabe kagira ati naye tekuli masannyalaze tekuli kiki ne kati nga tebabitegeera okukwata ng'olina essaawa ku mukono gwe oli mugagga olimba kati onimbi sanza atayaliwo ng'olina essaawa ku mukono olwo nagunga musango obeera n'essaawa gwani asiba essaawa tosobola kusiba ssaawa kitange bali bagenda mumutwala kuba kitange yaweekanga ebbomba ate yali musajja efuuyira kakati omanye emmundu wene esiba olukuba n'olukwata lubeerako engeri nnyundi ezitowa kakati mwebagira ngiragira ati ogera oluswayiri olw'Tanzania awo kakati ne bamugaramiza wansi ne tukaaba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Ngola batatawo bamututte nanga tuno mujasi yennyini kati remondo zino lukuba lwajjawo lutya tuddusa bamanyi oluswayiri awo tujeyo bomba tujibalaze nti aweka kiki bomba lutukola sayini akola kino olusayiri wali olumanyi waliwo abali balumanyi waliwo abali balumanyi bamunyonyola naye nga kiki ekitundu ekimutwaza kuweeka bomba nga muyita mujasi kati olwe lutalo ekyokubiri ng'ebintu basinga okwagala ennyo lwoyitanga bakombozi nga kyebaagala ennyo enkoko bayagala okulyako obuli n'abakazi abaana abawala twabasibiranga mu nnyumba nga tayagala kulaba kintu kitonde kitiibwa kikazi kyo nga bakyagala nnyo kati nga tukweka bakweke enkoko nga tuzisimira twaziyitanga mpuku munda eyo baba bateeka mu lujjaawo bwaba asanze omuwala amwana atatwala mutwale atatadda ku olwo kakati yoyo olutalo si lulungi emundu gogiwulirako wagiwulirako ng'oli muto nnyo kakati so bw'owulira ffe bavubuka byedo bye tugamba kati nga lumukulona twagamba tugenda mu nsiko baga nti lubala agoba nsonga nga temuliwo ekyo nje nkikubuule banange lubala agoba nsonga ne bakwata kuwo era akwata wange era bange gobagira naye ogaire lubala agoba nsonga naye mundu yenna kuwatwanyi bagiyitanga sabasabba eyo yasooka ndege olwo nga tekasookanga ako ne kayitawo n'omanya kuba waffe twali kitaasa ate ffe nga tuli eno ati ffe ng'etubuuka bubuusa ate ng'ekuba eri yatusimbira n'oluzzi naye nga bye yagwanga ng'evaako ebigundi ebibajje babikuba biti ebi abantu nga bafa abantu nga bakola batya akati gwavaano gwayagala olutalo wabula buli nkyukakyuka ebeerawo osabanga ekubeerere nga nnungi ereke kubeera mu maaso ejje nga nnungi so wakoma mu class nze nakoma mu saasoma nnyo nakoma mu senior 1 n'otandika kuba kati omuntu atandika okwebuuzaawo ate ensoma eyo yaffe nga bw'ogimanyi si ye yali ng'eri awo twasoma tuli bakulu obwongo bukuze senior oyinza nokuba wagiyingira ng'oli wasatu nga naye bulevu bwagala kuba nga n'obulevu bwagala kubanga buno waliwo omusajja nga kikutte kiti bamugamba nti bali okuva ku 10 okukka wansi ng'abimanyi ng'obwongo bukulu bukutte kati yensoma yaffe eyo naye kati abaana ba leero atandikira mu nasale abaana ofubye basomesa abaana mbaweeredde inshallah bw'obanga tewasoma sibatuusa mu university nze okuba mu senior 4 natandika okunoonya kati oli awo university agenda ogira ti ono ayina kati university ate ono tali amuguza kiri kyayagala kuba amaze okufuna kyayagala kasomba kukoosa endala okola otya senior 4 mwebakomya abaana bakomya mu senior 4 kati senior 6 ne 5 siri baluwa agifunye kakati gwononya 6 ne 5 kati ojja kujja ku mutabani wange kati yayina omulimu ate gwe toyina kabeka singa zeno kukozesa kuba ogukyagunoonya okyayagala gende kati bwokomya mu senior 4 ngo bagamba mugende ensi etandikira nga tutunoonya tiyagala kukola kosi ki tinjagala kukola eno neera tikale tupambane oba oyagala kweyongera okola ki naye nze aweekoma okweyongera oba oyagala ogenda 5 ne 6 ne 6 gwekikola naye ng'olina omulimu okugenda okuweerera okumalayo wali naye nze kankwate ne ku balala kiki obona ogenda kumanja kibaluwo gifunye kati mu firimu mwaziyingira ddi okutandika okuzanja firimu zino nze nali nnyo mulabye nnyo wa firimu mu kibanda eza jingo jingo muto jingo bujje jingo nali kukola bafirimu jingo ng'akyasoma ekitenda awe kajjansi wamulabako zinabeeranga kajjansi yuweeza mu kayembe mulayini omwo nga tusiiba ogende ku mukyanga eno Uganda kire no Pan Africa tewali firimu era kyogana ku mulembe gwe waliwo firimu enjogerere ate nga bazooka twalina omwami bamuyitanga Salongo omulala nga bamuyita Keke abamu Keke oyo
ayina yazimbawo ne kirabo awe ekyengulu okulina ligundi motoka ezitikire zigende Entebbe ekajjansi weri awo bagiyita kirabo weri awo bagiyita Kachaliyo bwali nnyo bamuyita Kasirye Muhammad Kasirye mukwano gwange nnyo mukwano gwo nnyo era gwe ndalabirako okuba nti ayogerera njagala omulabako twagulanga firimu nga ziriko keke Mungu asaasire nja mukutuusaako so omulembe gwa mubani abali bogerera kakati ngo keke twamuyitanga keke wali omwana bamuyita omwami nga bamuyita Saalongo kati ngo alina kiprojekita ng'agisaamu okera kamotoka ke kali awo ng'atuyisa mwana ngenda kolaka firimu eno nga tulaba twatanga firimu batandika okuziraga nga ssaawa nga 8-7 ez'emisana sikkeera ku makya ezennaku zotandika 5 ku makya weggulawo ekibanda kati omwana nava mu ssomero ng'adduka omusingana mu kibanda kati anaasoma ali ebweru kanguyire ali ebweru kanguyire watandika mulaba natandika okumulaba nga tutandika njoza kyali 87 ya 87 kubala kuwasa na wasa mu 9 mugumu ofuna mama nga asooka mu 9 mugumu mu 9 wali okola mulimu kya nali musuubuzi nga nsuubula amatafaali mategula nga tugajja mu Ugandacelebrity nga tugenda kukubaawo nga bana baveewo nga tugulayo ebintu tuteeka kukubaawo tugulayo bumooli waliwo nezino gondi flower pot bwe bateeka ebimuli ekino kibayita ekigundi ekiddo omukazi yakireeta ng'akireese ku kiteeka bano abazungu baagala nnyo ekyo akamuli akavaako akamuli akapapo nga kakavaawo kalungi ekinene kagulire nga kagira kati n'akiteeka mu kiyanja ekyaliwo awo kati ekiyanja baakiziba kati ne bateekawo oluguudo olwolaba kati mu kukiteekawo ne kiranda naye ng'omukazi ekiri yaleeta katono nnyo we yagiranga ng'ateekamu flower pot ng'abazungu batwala weekiri ati kati ekiyanja baakiziba nekiri ennyanja kyonna tewakyulyanga ekyo ekiddo naye nga ebyo kino bekyatandikiranga naye nga ndikajjansa so gw'okuzanya firimu oba okubeera inspired okutandika ozanya firimu mwatandikira muzaabikaali kulaba kati yo gundi gweyogeddeko jingo nga bava ku ssomero nga yawandika ku blackboard yaffe firimu ki gye tugenda okulaba olwali tugenda tulinayo gentiri Jakichani nindako ate wesiba ku bazanyi baffe ba myaka gyaffe daddi nedda obaffe mumugiza okuwola Bachakino Lisi Johnny Rembo walaba Johnny Rembo nnyo ng'akyali muvubuka naye kati mukusajja watu bambi Vandam bavandam babisimba babitanga babisimba konsuji simanya baani abo Abajapani Abachina abo nikusa shikurata Shaurin Khan hati nganze filimu njiraba ndaba yemu right bengenda ngolonsula wako jya wange teja kunkubuva nanyina boys quarters ali weziri ngomuyesula kati bodde ekiro singana gate bajigadde kati Lutalo okusinga lahe ngolinya gate wasinga nyumirwa ngani adayagalanga nnyo filimu eza gundi eza love story walina omukwano mungi siku mukwano mungi lwaki nti mwalingamu ebinyiiza nga nibafuna ebyokuyiga n'ez'obukese ezo kati nga tulabanga ku TV nga tulaba Inspector Derrick bane buli mwajoogerako ow'emyaka gyammwe Inspector Derrick yali nnungi nnyo nga mukesi mulungi nnyo kati lwaki nga bw'olaba ebintu ebyo ofuna ky'oyigamu obwongo ki bwakozesa akesa atya kyova olaba nti otunula ennyo ogenda oga nti bannanga poliisi ekyanoonyereza abatakimanyi banyiiga poliisi enoonyereza lwaki ekyanoonyereza eyina lwaki efuteko ku muntu omutuufu ojja kugwa ku ono nga te mutuufu bebigambo byebamugamba si bye bituufu kaneeteekawo okunoonyereza okwo kana nga bafunye omuntu omutuufu zino ez'amasasi wanyumirwa ngani z'amasasi era nalinga nnyo ku John Lembo oyo ne Jack Norris ne Swaziniga ezo zanyumiranga nnyo Swaziniga oyo bwe twalabanga kati nozaala omwana awo naye naalaba Swaziniga kakati bwe tugenda eri nga njagalayo nnyo Jakishani Jakishani yanyumiranga nnyo n'omulala abasajja baffe abaniga oba abanigro tubayite baki Black American yayagalanga nnyo Eddie Murphy yazanyira came from America eyo
agenze okuvuga kabaka afudde yefudde embeera gyalimu mbi nnyo ng'alina akavubuka bakayita Hakimu ate kefuddeko kakombo olwo bumutuula bwe muti Keke naggula eddoboozi twali kwogera kati nze obulamu bwange obwejagala nkuba ekikonde mu kibanda bwentu kubaza erayina entebe yange kuba ekikonde nyumbya firimu kale mbambi ngono olwo nno yafa ofaaki gojogerera wakola tuyagala firimu gyogerera bajogerera naye ngono akuwa ate kyekigenda okuddako obwami olowooza yafa ono gotudde naye okumpi ngayogera naye kale bambi kale yali afiira kino omukazi bamutwalako kati nomubuuzo obulamu bwonge omuntu ayagala okukunyiiza atandika okujogereza wendi nga sisoogera nsirikande kikinti tewatumyangayo ng'abantu balala bwe batumya ekikopo ky'obugi kabina kakonde kasooli manyi kasooli ampomera nnyo omwoki kasooli omwoki nnyo mwagala nnyo kasooli omwoki naye oba oli omufumbo obwalyangemuzayizamunyo abaddeayo obanga ali omwoki ommere kati nze omwoki ng'ateekao ekikopo kyange wali eri era ng'omukyala mmanye yafumbanga kakyali awo wennyini kati awo Keke nga bwasimbula eddoboozi Keke yakozesanga bugambo ki Keke bwojjukira mu firimu ye kyenzijukira yagalanga nnyo amukubye uyo bambi uyo kakati ng'ate oluusi ekyanjagaza Keke nti ng'akuwaamu ne kagaapu ate nga olw'omuvubuka bamuyitanga twamukazaako lyaraju ng'ayogera nnyo ekiyindi n'ebindi mwabirabanga tegeza bintu byetulaba mwabiraba dda waliwo ffe bagiyita oluyimba lwe baayimanga yarabbi akayimba nkeerabidde nga yanyumanga nnyo bagina njime ado byonna bibyo byonna mbikuwadde yonna obyisensere mu luyindi ati oluyimba ono ayogerera nga yabyogera jime yali nyuma nankozamu nnyo mwanyumirwa dde obulamu kakati mu byaddala twebaza Katonda tuwadde obulamu buno kuwangazi naye mmwe temunyumiddwa zino endwadde twabwe endwadde zino tezaaliwo endwadde yalingawo ate abasajja abamu nga bagyewaniramu endwadde bagiyita simanyi endwadde ey'abaziro oba ogimanyi enziku noyogera abantu banyiiga kati toyinza kati olwabwami muli ebintu ebinyiiza kati toyinza nti omuntu ayina endali tokyogera nga booti ayina enkwe baga ayina enkwe emuzeyizamu nnyo yankobosa yaŋŋamba bw'oli kyaza kumuzeyizamu nnyo ojja kuseka ofe toyinza kugamba nti omuntu alina enzu bagira ndwadde y'abazira ne muga beewaana ti gwe weepankapanka oyo tobaza ku ngabo ngabo weekirabaza kuoleddeko ngaolwaloddeko ndwadde y'abazira kati oli beewaani kati eyo gye beewaanirangamu sireerabira endwadde y'abazira eyo omusajja yali atunda kabalagala yabajja bulungi akabokisi ke kabibaawo atekamu kamwe kabalagala yawooma katumuyita mbulugunya tuyita mbulugunya ngaatunda bulungi kakati anoonya waati lwasimba akagaali takalaba akati nabazakoza atya akati naafunawo yakasimba wati akati agenda ayimirira akojoba kali kandiizi kweyayimirira baati kati nga twali amanyi nti alina endwadde yaki yabazira kati yerwawo omusulo ogujja ki kati mugeregere kakale akakana ngaagudde nakaki ne kasukaali ndiizi ne bokisi yakabalagala inakola ki sikulimba kabokisi kandiizi kaaliwa kali akatooke keyaliko tumanyi yayina eggaali kuli kabalagala kati yeesigamyeko kuli kati anaakojoba kati omubami mukukama kuno bami yagenda neggaali ye n'akatooke kagunde kabalagala ayiise ate ffe abato kimanyi bambi ng'olabye tugirako bino betulya tukubako betulya mwategeera luvannyuma ekyali kimusudde bakadde baffe batubuulira tuga nti musoketi mwagijjanjabanga mutya era be bamanyizi siku bate nomanga konvaako
ndeka okujjako gyempulire yamye waliwo ndala bagita lwekiika yakola ngeti lwekiika nga kukwata ono ng'otambula w'ekiso kikini yalwadde lwekiika nsanja bavu naye kyalinga nsanja bavu ndala naye kino bakinaga lwekiika nga bakinyiga bapunga kigira kiti ezo n'endwadde za bukaba zadda naye kati eno endwadde eriwo bantu bafuna ebirwadde bitategereka balwala sirimu waali naye ffe twakyakalanga nga tolina ndwadde gy'osobola kusuubira nga teriiwo naye kati bino bijja bino bukola butya ate no kansa waali n'ekiwunyisa nyezudde ekituleetera kansa banansonyiwa abakola omulimu ogwo naddala basekula ebinyeebwa bino eby'omu byuma mu bulamu bwo togulanga ebinyeebwa ebyo banansonyiwa tokyabirya ekyuma kyewagala olowooza obugundi obulagawo kiggwerera biragawa twogera amazima biragawo ekyuma mutufu wasekula ebinyeebwa nyine kino olina ekino batukubiranga kosekule twasekulanga ebino neyasingana nga biyiise tebajja kuwanva ezo waziye kati nga musekula mpolampola ate nga bigonda ate twali kubiwa nti atoddemu era naye wange bakimanyi ewakawo kino kati buyaluka genda mu wino obugani njagala ekinyeebwa ekyekino ogule ne ku kino ojja kwenga enjawulo weeri nga bwolaba nti emmere ey'enku n'ey'amanda n'ey'amasannyalaze byawuka tioli emmere esinga kuwooma nga yangu nze ewange enfumba ku nku mwami zamunyoyo koli muganda mwennyini nze ndi muganda bali abasajja abaganda bennyini anti abaganda twategeera manyi abakazi ennaku zino bagamba olina olugazigazi nga muli obusajja obuganda kale batufumbira emmere mu buveera bwetuwa butwa mmere olwekimo nebatya ettooke eryabadde lyonna lividiyo nga lya yero nibaga okutooke lyonna litukula butukuzi nobuuza kino kiki ng'olya temuli wadde wadde akawoowo bafumba muveera ombulira ne bafumba ettooke mwanyi tooke kimanya okufumba ttooke omanya ofumba ettooke simanyi mmere endala akawunga kammwe mulye kuba nakula manyi ngamba naye olimanyi oddifumba odyefumbira butereevu akawunga manyi mmere yambwa ne lumonde toseka kuba nokutema ekikata kyalumwa nakigira kuno ku kibuga okitema omukazi gwe nawasa yanjigiza nti bakitema bati naye nga buli wentema ndaba tekiwera ffe twakula tumanyi tulya ttooke ate nga lyengedde tolitema ku mugongo nga telinaba kuwengera lyamalanga kuwengera ani gwolisa omunyaala ogwanaga kutema ettooke nga teryengedde kakati ettooke tula bulungi mu lusuku noteekamu ebyayo ebyo bibiri nebikola akasaalaba noteekamu olulagalalo bwomala okumanya nti emmere ejja kutumala nosala obuwoowo nosibako notwala noteeka ebizingoonyo mu sepiki noteekamu amazzi aganamala nosaaniika ate bwoba osaaniika nebere nga yabanja oteekako omugondoli omugondoli gwe muki kati gwe tuli muganda tomanyina mugondoli omugondoli gwe muki kati omugondoli guno kati bwewanga osaaniika no bino bitusoosaayo wana ebintu teekawo kino ekyayi kino kati kino ekyayi kino bekiga bwobanga ojjula kino ekyayi kyokwata esaanika obutakwokya gwe bayita omugondoli kuba wasibyeko oluyinda luno oluyinda luno bwosibako oluyinda luno lwengeremu emmere eno okuba nti eggumira teyisa mukka mangu kati osibako luno oluyinda kati nesaanika obutakwokya tuteekayo kino ekyayi tukiyita mugondoli mu Luganda kibateekayo kuba bulwogira bwoti nkitegedde gwe mugondoli tulina muzayizamu nnyo emboozi munatusonyiwa tubawa akasavu kanyama so gwe firimu otandika zirabira mu bikaali awo ndaba firimu mu kibanda kakati natandika nendaliko okuzanyako ku katemba kibiina ekyo kyenazanyirako katemba bakiyitanga mandera nenzanyirawo ezewazza naawo waliwo omwami oyo kati bambi kati abasinga obungi bamumanyi bamuyita kamulali abamuyita kalali akola nnyo muzeeyi kalali naye nga amanya g'amatuufu yensuubuga amanya g'amatuufu so kyekibiina kyotandikirako naye nga twazanyanga yali 93 93 nali maze okuwasaawo 93 walina omukyalo omu nina omu just eno byatabuka mu maaso anti omukazi yenna buli olabanga atagala mukubeko owokubiri sikulimba kimbo nkutumiddeko nyenna gy'oli kansubire oli bulungi omukazi yenna buli olabanga atagala lwaki
kitegeeza waba competition ne obanga okola business yona tokolanga business wogitadde nga oliwo bwomu tesobola kuwangalawo teeka olumuvuko ebiko kuvuganya kuba kino bekikubula ewoono ogende ewoono naye kati bengende wa hafisa naga nti embeera yange si kisinu nga ndi wa Hadija salamu alaykum wa alaykum salaam ng'ebintu bitereera abantu bagenda olaba ne wa Hadija tebiyeje noyongerako okusatu ate buli kuwa wasayina emikisa gye buli gwoleeta ayina emikisa gye kyovula nti omukyala yenna kimuli wakaafe tuli njuki toba enjuki eva eno nejjegwa ku kimuli byonna Allah yagera sigwogera Katonda yatutonda n'atuteekateeka kuno ku nsi yayinza okutugabira sigwa osobola okwegabirira haramu nowa olikola otya gweosobola okuliisa wadde akawuka munyeera osobola okaliisa twogera amazima osobola okuliisa munyeera naye Katonda yakuteekerateekera byogenda okulya nebbanga lyogenda okumala ku nsi kyokola omuntu wabanga agenda okufa riziki ye ng'eweddeko amazima ga Mungu ne bw'okola otya bamunyigemba ne wayeti kiti bizizza ne baba ina sente mmeka ateekwa riziki ekoze eki eweddeko kaba kaweddeko yali ate haji nti alhamdulillah kichinge yanyiddeyo bujiiko bw'obutunda bubiri alhamdulillah Mungu amusaasire anyanga girasi namba tata Sumaye atudde wali akuba ebikopo ebi bibiri naye kati obujiiko bubiri tata Sumaye yakubanga ebigirasi ebyobutunda bibiri naye kati ali ku bujiiko bubiri haja ali atya alhamdulillah lero yanyiddeyo bujiiko bubiri alhamdulillah Mungu amusaasire agenda atereera ogenda okola nti yawuwa bamunyize embawuwa byonna bizizza sikyekoze eki eweddeko kakati nentandika okuba kati mba ndi awo baseza omukyalo owokubiri ez'omuwasa akati nzira ewaka biseera nga nenkola mu Itoda nzira ewaka mubuuza Itoda taxi nzira ewaka omulimu gwotakoze teguliyo waayo musajja wafiira baga muganda aga nti ekyoto ekiboola enku tekyaza vvu ate livu dinda yali litya kakati nga mubuuza ovaawo kyanyina paka nenamukaliramu n'omukyala mukyalawo mubuuza kiki nti waliwo ekibiina kiyita ekike kikuba obulango gwe tobeera ku lediyo tyanze lediyo nsindwawo gibalako nti balanga baagala abavubuka envuumuulo embooko n'abawala abalungi kaalaala olwo wali okyali nvuumuulo ati nga mubuuza omukyala gwe nooli nvuumuulo nange nti bwotofaayo nange nembuuza nange ikunze nti ye wali nvuumuulo otolaba munange okusenya enviiri nange nali mata nnyo wali kavuka kalungi nnyo alhamdulillah Allah mwebaza n'omubiri guno guninago Allah yampa gwa kitange kuba kitange yali musajja mutono kuba natambalanga ne kitange nga baga nti ate ono muganda wo kati tulwawo okumulaba musajja munne wali musajja nvuumuulo bana bavubuka abato nvuumuulo nga nsasa kimu naye kaakati ngegali njirinyira waka nga njibeerawo gyengenda naye kati gakuva okolako gyokoze okolako kyokoze kuba genda n'ogamba nti wali kati twogere enjogera yaleero abavubuka gye boogera nti ngenda Masaka naye be ntuuka e Lukaya ekibadde kintwala e Masaka kisaze e Lukaya kati e Masaka nonayo ki ng'okomawo naye nga bwamukoze bubi munno omubuuza omukyala naga nti naga tugende nga nkwata nga nsitwa tukkirira mu lubiri mukyalawo tugenda mu lubiri gamutwa nti mu lubiri nje tukolera rehearsals koze nti tuuka eyo nasingana abantu nga bali bayitirivu nasinganayo omwami bamuyita Abdulatif Lutaya mumanyi Allen Kakoza mumanyi waliwo omwami bamulala bamuyita Zike n'abalala twali bangi kati tuli eyo mugogola amaloboozi ne kuli sinisendi tusigogola amaloboozi batutendeka kubanze okuzanja firimu yasomera emyaka ebiri wasoma bino bifirimu si kugwamu bigwi ne bakuwa certificate ne certificate njirina sigamba nti nakeera bukeezi kyobula nti firimu zaffe ebiseera ebisinga omuntu ajja n'alaba firimu zaffe n'alaba firimu embi n'avumaganya ne zino endala n'agati zonna mbi kubanga toyinza ku muntu wano baafuna ssente n'afuuka director n'afuuka producer n'afuuka ki naye nga tamaze bisomerera
omuntu okintu kyonna oyina kumala kukisomera n'okitegeera kati guno omulimu gwokola kino kyokola pulogulamu eno gyokola kitegeeza wavailable vino nedda nina mwebaka mawulire olwokubanga oyogera nnyo nze ndi mwogezi nnyo wa ku mikolo nno sibe kiba kati nebino bye tukola n'ensomera neŋŋenda gundi mu lubiri ne tusoma ebya firimu n'ensoma ne bantikkira bampa certificate nenzanya bitwandika ndikuzanya bachanja bachala baagala ki ne tuzaako bonna be batyo enkwe z'abasajja ibintu bitambula nga basasula bulungi mufuna akasente bakutangira kidduka loli kumenvolya kade nga kusasula nemuziza munyo abadala program eno bannange nedda njogera mazima tewali yadde ekikumi lwaki ekisookedera twayina okwagalwa olongo ofuna budde kyobwayitoda kyanyambanga nti mukitoda nanjukanga budde nga bukyali nakeeranga ku makya nenkuba lisiiti zange sawa 9 mba ndi ku kkubo nga natuuse dda mu ttawuni zigenda okubeera sawa 2 nga nyinyuse sawa 9 nga nkombawo okubanja balina wadde lisiiti eyo nga ndi free nga ndi bulungi nnyo kitegeeza obudde nali mbukola ki ekyokubiri kuno oba batusasula oba tebatusasudde twalina omutima ogwagalwa nga bw'oyagala ekintu oba omukyalawo tewabimujjaamu era twalinga naye olugenda n'omwana waffe twatambula n'omwana waffe kati n'omwana waffe kati ali mu senior 3 mwatambulanga naye kati omwana we bamutwala bamuyita Abdul Aziz naye abyagala bya firimu era kati akola editing era akwata ne kamera nkanda wa gumanye kiri wano ndenkubuulira kati tumaliriza buli kimu kyonna tandise okuzanya firimu ezo tembabawa yadde ekikumi kati sente zibasobola kuwa lwaki gwoyagala ate nga gwolina okuteekamu ekintu kyonna buli lwokyagala ate ekyobwerere kibi nokubadde twalinganga ekyobwerere twateekangamu nnyo kuba osooka n'obala obudde bwoteekamu kolowooza nga teddemu ebyobwerere kiba kyabwerere kuba ekyemisana gwe wakyerisanga transport yalingawo ate ng'olina okufunayo akasente kemugenda okukozesa gyemugenda okushutingira kuba ebifu babitupangisanga nga baagala sente kati mukama waffe tukoze tutya naye nga tuteekamu lwakwagala si kutukaka kati ekiseera ekituuka kyenvanga nti bw'oteekamu n'abaana bawala muliwo abakola ensobi ng'ayagala gyewuwo mu meeting okwate sinsi 10 okwate emitwalo 5 gimu ataddemu mmeka zosobola okumuweesa emitwalo 5 omugenyi njagala kujja kulaba tugeze wano tuli wa Setenda wano so wa Setenda kulandisita wano kali kulandisita wano kulandisita kati wova kulandisita ojje wali ekatwe akati agone ekatwe ngenda kujja mulaba n'akanyooma wakati kigangenda agenda okutuuka kwa n'enkwawa zonna zitugute akafufu kamukubya okuva eno paka eno agenda nagira ati okira omutuuka ku yenna agenda aleta haga kuno kalindako ate obadde ogenda kuteeka wali haga yenna atobye yenna kakati kyoyagala si kwe kutoba nedda ssebo tiyitaddemu yayagadde kanyoomawo yenna agubye ng'emanji w'ekiyungu lero badde akwata kaboda n'akalinya n'atuuka yenna ng'ayingo kuba omutuuka onengo oyina mulaalo sikulimba segeza gwe mulaalo yeefa mangu muganda agamba nti ensi bambi edibya mutere kati omukazi yangu weekoleko ozze ojidde mu mmotoka naye yonna nkusiibula sinza kuwa ku mitwalo 2 sinza kuwa mitwalo 5 ina nvulamu ekyekumi kati obombola kanyinza omupangisa nawe ogaba transport ati lwaki abakazi ndakugambye ffe abakazi kimuli ffe tuli njuki wale waddeko omuntu transport n'atajja bangi nnyo nagamba atya nakakizija mbadde nzija naye ate nfunye
oyagala okutikira ebintu ebiri original kuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tosangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ebinkutte tulaba n'enkya konze eti kale Allah aizulu noyitira bwawa tonokola ki sindize translate ati wasindise sazira bitikebeta tateze byereti kati akati embeera tutambulira azamunyi banna abantu abalungi ankoza munyo ayina akabozi ke yanyumiza omanyi abantu bayinza balaba ku TV okwo ne babalebe ku sometimes je muzanyira ku Bukedde TV TV ezenjawo ze muzanyira omuntu n'agamba naye omwami oyo omwami omukulu bo bayise muki badde nsaba abavubuka abo obanyumirize kabozi kemwagendeyo ku kizingo zanya firimu kabozi ako kanyumira nyo naye njagala abavubuka abo wakanyumizaako ebiseera ebyo ezali si firimu twali tuzanya katemba kati ng'ebibiina ebito kyenkugamba ekinagayo ne kibayita Mandela mwe tuzanyira kati omaze okivaamu ate olwo itoda yayina ekibiina ekyayo tukoze ekitole ekibiina ekyayo omwami wamwe twalinga naye bamuyita Kadidi kakati nga okuzanya wono mu kibuga gwe ekibiina ekito Allahu Akbar nga weesonako nga bagano olina kubisa baana 1,000 olina kubisa posta 3,000 olina okulaga ku leediyo olina kukola kino nekino nekino nga sente tezikola ki teziriwo nakati ate ng'emizanyo gyaffe emirungi nga bw'oginako ddala mutuufu ddala kintu kiki kirungi nga batusindikeyo mu byalo ne kati gye batusindika ku nnyanja wa sese twayita bussi ne tukkirira ebussi tukubye ate enkola yaffe gye twakolanga ng'osooka kati mwisooka ne muyitamu drive yaffe yalinga ya bigere kati olina sente zokupangisa ebyuma ne mutabawo bazze kakati mumala okuba kuŋŋaimena muzze nga mutula ku mulyango ogenda okuyingira oba musibye ekikaali kya solo lunaku mwakuba drive tumaliriza abantu bagize tukubye eŋŋoma obutusibye ebiveera tebyalingawo basiba ssanja balese ssanja lyaffe balitaddewo kikaali kyaffe teddeko n'omusinzi abantu abanja akikuumanga kati eŋŋoma ekaabye olwo bayingira samekaawo sawa emu bajjudde nagada naye mugano wetu kikubye bajjudde kikali kigize bali bajjudde kigize nagada alhamdulillah naza mu kirabo kandi bakutwisibe eri tewali tewakola kati eno kadira babo nakati kiwedde kaki nakati manyi mane mwambale mwetuze bakunshezi were bbiri wona ne wero bakyaliyo covid kale twambadda asoloza genda ku mulyango banna kakati ndoza ne chendebeziti kale buli gwa batukako nga yafuluma okakana ni musika osigala mwabantu bwe mwato okusoloza se lwaki bayingira nga tebasasudde tumaze ndo bawo ne jalibu ate jalibu mbavu ati mwazanyira mu lebe mugendo okuzanya teba edda mwakolanga bwe mutyo twa buterefu ngosoka kumuzanyira mu basoka ne bayingira ko ne muzanyira mu abantu bajja kuzanya no balabiti yaga nkutegeere bulungi edda nga mugamba nti wadi tulina omuzannyo naddala mu byalo siko theatres eno mu byalo nga basooka kuba wamujja abantu basooka ne bayingira buterevu ne mujje bajjula ne mbazanyiramu mutwe mukajjalibu ekikanga meka mwekyanga odekikanga ttaano ekyanga kale tumaze mulabye nti ye ne basoda aliko okusolooza ogera mwasigalamu abantu mwali musameka meka ebiseera ebyo zalinganga kati ebiseera ebyo nzijukiranga obakyusizanga ssente kuba essente bazikyusa 2,7 okukyusa ssente zino ezaaliwo ne bakyusa ssente naye nga tusaba sinsi 5, 10
enyingi ennyo wakati awe twatambuliranga kuba mu napotanga nga watu wasinyusi 7 mwata n'okupota wapota nnyo kuba kunayigira okuzimba manyi bulungi kuba omuntu yenna ayiga okuzimba ayina kuyigira mu kati okyazimbeera bw'ofuna omulimu nkolera ddala bulungi wangi nnyo gwe serebu bulire bya serebu muserebu analya serebu tekandawo nava ku wagulu ku pini nava wagulu ku pini nenzikira watafaali galo nekala yange ey'omusenyu Allah akbar Mungu atutaase ya Rabbi Mungu atutaase naye nga netuvaayo keera ku makyange esente zituza ku lukalu tuzirina tukaba ndaffe tukoze tutya netuma munnaffe omuwala tewaigenda ononyabo oba tusobola okulima tulime ezaziba zigamba nga tewali tufune zituza ku lukalu nga tukwata abatutwalira mmimbi nga tulima nga tudda Kampala mwalimira bantu okufuna transport ne mukama wammwe ataani ekyekyabwe tubuulira ne mukama wammwe yali nga lwaki kati yetayagala kudaka ati nga mujje wala kyovolaba nti fe tuli ku internet tweyagala kyovolaba nti buli kimu omuntu yenna okufuna sente ava wala ate n'ekyokubiri kino nkibabuulira mu bulamu bwo social media eno tugikozese bulungi nungi nnyo naye ate mbi nnyo tulekeraawo okukwata ebyobugagga byaffe oba ebintu byetufunye ebirungi ne tubinyumya ku social media kino nkikubuulira kikyamu toddangayo kikola tunuulira embaga zonna zebalaga ku social media ezisinga okuba nti z'amaanyi nnyo obufumbo weebuli lwaki abantu abo nimu abayina ensaalwa abayina ekiisa ekibi kyovola nti kati ku mikolo bateekawo kamera nga baleeta ebirabo yeetunula ani yaleese kyovola ne bateekawo ne baga nti omugole teyeekwatira ku kirabo kye aleeteddemu eddagala era kati kyovola gundi ndi metroni babimuggyako emmeeza bannaye nga baleese ebirabo nti akirabye nti yeeteeka ku mmeeza wali sibula kuba kajja tukutadde genda baleetiremu emikuduulu kati emikuduulu kati embaga ne zifa badidde abantu ab'ensaalwa naye gweokoleeza ayina essanyu lyabaafunye omukazi muwadde emmotoka naye nga bambi ono agatirengera bambi bamuwadde emmotoka kati singa bagiwadde nze kanti mutuufu kageza n'avaayo nsobola okufuna akacyansi akayingirayo nange ne bampa ku kimmotoka kitegeeza afuba nnyo okulaba nti agenda ku musawo n'awatta obufumbo bwomu bamama bange bawoowe tubabitira ku social media byaki buli lwokola ekintu ekyokulabirako kiki bino byenjogera bwino nkuwa ekyokulabirako ku jjajjaffe Ibrahim yazaala abaana baali bangi nimu abaana be yazaala mwalimu nabbi Ayubu gwemumanyi Yusufu momita Ayubu yemuyita Yosefu yali momita wakatushi momita Yosefu fe tumita Yusufu kakati Yusufu yalootanga endooto nga nnungi taata we namugamba endooto ezo z'oloota tuziwulira mu baganda bo namubuuza lwaki tibajja kukwatibwa ensaalwa lwaki ekisobola kimugamba naye nga kyakigamba baki baganda be kati gwe lwaki gumira obyanika naye nga baganda be bennyininyini naye tali muganda agenda kukolera ki tutegeeri ebyobugagga tereke byolesa kubiteeka ku social media kukwera obusirika gwebaze Katonda mulimu nagandogana nti nze sikyasaba wabula nebaza bwebaza gwani agamba nti nze sikyasaba nebaza bwebaza gwani wabula buli lunaku Katonda tumusaba atuwe atuwangaza ate tokoma ku ekyo tosabanga nga nti Katonda nsaba ompa obuwangazi neweerabira koweerabira ogenda kuwangaala ng'obonaabona kutya nsaba Mukasa nampa obuwangazi obulungi obulimu emirembe musajja ayinza okubeera awo n'awangaalira mu nkuponaabona naye nga saba onte muwangazi kali weerabira okateekako saba Allah ampa obuwangazi ate ampisa embeereza emikwano emirungi ampe baliraano abalungi ampe ezzadde eddungi
Mungu ayinza okuwa ebyana tugenda okubeera mu kisaawe nga tugenza okusaba omupiira tetulina sala gye tusomerako tulina eddwa gye tulina okusoma nga tugenda okusaba omupiira football ye mu kisaawe mu kisenge kyaffe tusabira omupiira waliwo swalawo ina eddwa gyolina okusabiramu eddwa Mungu akuweza ddungi naye gwova fuutuka fuutusi ulakawa bagisoma batya ogamba nsaba Allah ayinza okungula bwayinza okukalubiriza nsaba Allah guno omukolo gwengenda kuba obufumbo ibaada obusiraamu tugamba nti omuntu yenna nga talina mukyala ng'oli musiraamu obusiraamu bwa bwakitundu buba tebujjudde naye obusiraamu bw'okujjula wassa kuba obufumbo ibaada kati ogamba nti omukolo guno gwengendako nsaba Allah bemanga fuliddemu ezadde mpemu ezadde ddungi erigenda okuntegeera erigenda okutegeera Katonda wa n'olyoka oyambala buli kimu n'oyingira osaba football n'oyiriba olya bulungi mpulira kitegeeza ki nti oyingidde ekisaawe oleke emikisa gya Katonda naye ogenda okuvaayo ng'ogakiki ntya ogenda okulaba ozaala kyana ate tekitegeerekeka omukazi azadde ekyana ate atenze ekiwa amata gabo ababeere gabuze kati amuwa amata g'omuwa tomanyi ga nsolo ki gololwa omwana kitu kikuba ku kisingi newebuuza byebyo ora ekyana bikiriko kitegereka kyagala kukuba Chanyire matagambogo. Mana ngeza nyo mata tochabe kigeze tolabe twe. Ningi kigiki. Chiyo kama mwacho chibere kiruma bulumi. Kati no zadala tekirike mikisa gya Katonda. Ati mubaddewo mulwanye entalo. Diro nsoko kufuna kasende ka film zino ze muzanyi. Omwami oyo ali gundi wangu ngenda ewa yarabi mungu nerabiddeyo gwokute ku Jinja Road Kireka omwami oyo yampa emitwalo 8 bili emeka yali ndoza 28 ebiseere betwaleetera lamuze nnuwa twamuleetako waneeno wamukwatako mu ngalo nnyo namuli nnyo ku lusegere kujja ku kisaawe twamuleeta mu lumuzinyo empanvu eti mu lumuzinyo ezo mwete empanvu eti ezo twamuleeta okitegedde ozimanyi ezo mwagijjawa ziba zipangisa oyo omusajja azipangisa ali awo Nsambya pamphlet twamuleetera olwo ng'agundi nva nnungi amuli ku lusegere nva nnungi netumutwala kuwotera kati omwatuuka eri mu gundi mu bondi mwagala motoka ki ate twagenda mu bondi bwezi bazipangisa anti webagamba yaga motoka ki njagala lumuzinyi oweze nja kufa banziike ate omuntu ate osabe korona yaki mujjeera emotoka nsajja lumozi kiteyo ramuze yajja bulungi wamukwata mu ngalo butereevu namunomuta buliro naye nga kinamu wali omumanyi nali mulaba nko ku firimu ngamba naye wali omumanyi ku firimu mu firimu nga mulaba abanye bi Nigeria nga bya kirogo firimu ebyo baba Nigeria byatanga nnyo ebina wayogerako naye twanyuma yenga twogera oluzungu olugatte kalo ramuze no omulundi ogusooka omugamba ki ate njogera bingi one weefuula amanye nnyo oluzungu hai nakodamu hai kimala kibingi toweyiwaayo nnyo byaki enzungu baziga genda Bulaaya kati fe titubonyebonye apa tuliko talina kyakubuuza atambuuza ekya nambuza kyesinasobola okubyogera
ambuze kino nzire mutya bani abali boogera naye olwo twayinangawo omwami bamuyitanga Joy Ndakibinge yalinga yafukuta oluzungu yali musomi yasoma kuba yaliko kansala wano Makindye n'omwami n'omugenzi Kagola Madhali Matovu be bamulikanga abo nga boogeragana naye bulungi wano omulala mwami yafana okufa naye naye nga twogera oluzungu bo balwogeramu naye nga ffe abatasoma tulengera mulengeri kati kola olunaku gwe bakusimba ekyomunaana nga kyewedde okumpeza emitwalo 8 ngenze kuzanya nali ngenze kuzanya mu firimu eyo yennyini yali ndala mbadde kuwa buyinti ebiseera ebyo owavu ebampeera emitwalo 8 wenafunira ne sente ezo era netukola n'endagano njirina ey'emitwalo 8 nga nti ogenda kunzanyisa ogenda kumpa emitwalo 8 ozimpa lumu olumala okuzanya genzeepo akange ate nnyuka sente saawa beziti eziba ziyiseemu ojja kunnyongeramu zayitamu timwagitamu nakulira n'ennaku zaali ndoozi yali angambye ennaku 3 nenkolera ennaku 2 naku empalo gy'omunana nenziteeka wano wawulira otya bambi n'omukyala yampandikira endagaano yali mukyala ekikke bamitanga mama Nadia Allah musaasire yankolera n'endagaano eyo nga tuli awo kwekikke era neebaza omwami Kusayini Kagulu ekikke bino byonna okuba ntukuwetuli Allah yayisiza ku ye kola tuzanya firimu zino ofunyemu neebaza Allah nfunyemu ofunyemu ki ekisooka ddala nfunyemu emikwano tewali kisinga byonna oyinza obifuna omuntu agina funda ssente nezenkanawo zonna naye bamanga talina emikwano agenda ziira naani abantu bagamba bakama bammwe abananyini bibiina kati nga kino ekyammwe Zubairi family babosa bafunye mu baana babosa bagaggawadde babosa bakoze bino kati basaye musajja atuzaamu nnyo bamukozesezza talina kafunye akati omubuuza nga kimwe naye kola eki kyofune kuba kitokuyikira bitajjudde kakati bafunyemure totawananga n'oyo ye tayagala sente alinda ki awooza nti omusata gwatte nti oyagala mulawo yabaafa Adamu Ndere ewunya ndusu yali badde ewunya ki Adamu Ndere ewunya ndusu yali badde ewunya bina kitegeza endere ngewunya endusu endere gye bafuuwa ogimanye ne gye bafuuwa mugiyita mutya mmwe omulere naye waliwo ogulo bafuuwa abagundi bakufuuwa nnyo ogulina obugundi obusatu naga nti endere ngewunya endusu n'omubuuza yali badde ewunya bina kakati nzayizaamu nnyo bambi Allah akusaasire Allahumma amina Allah akusaasire nedda naye kwali akalimu bafunamu kola ekikyo tewali buli baga nti obusolo gye babuttira gye bweyongera abantu aba balamirirwa babaga muzayizaamu nnyo waffe serebu waffe gwe tulaba ku TV omwezi kati alhamdulillah akwate motoka ajimpe bwawawulira mutuufu kimuyisa bubi ampe kuba mu kikomera kya ine motoka mpitirivu ziri omwo paga nti hibbali nnasi matuhibbali nafsi bagabatya auzu billahi minash shaitani rajim aya namba eri mu Qur'an hibbali nnasi matuhibbali nafsika hibbali nnasi hibbali nnasi matuhibbali nafsika malhibbali nafsika yagaliza abantu nga bwe kyagaliza omwoyo kyowulira kyoyagaliza omwoyo gwo nawe kyobayagaliza ne aya namba mukona era egamba nti lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna antu bina shaitani rajim lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna gaba kyolina ufune kyoyagala naye mutuufu gyangompe mu kikomera kyo ine mu motoka eziyali tezina na mugaso buloya nyambadde saati wali ovuze ku motoka nnyo nogigula nali njikuzeeko wasooka vuga motoka ki nimakatu musajja lwaki wagitunda si ntunde weri kitegeeza basala bigambo amanyi omuganda aga nti enjogezi etuusa ku nannyinimu omuze kanayogedde ebiyitira kakati kinakugambye nti bwofuna ekintu kito kuuma olulimi lwo ekintu kyonna woomala nekifulumya mu kamwa nekifuluma nekifuwako oto kyekinako obuyinza
tufanya kugambye kiri nti obugagga bwaffe tuleke kuteeka ku social media. Tulina abantu ab'ensalo abatatwagaliza ab'ekiiso. Kati kino okuba nti nfunamu kati nze ndi wano alhamdulillah wendi ndya nnywa ekyo nebaza Katonda akyantaddewo. Kati erinnya eryange diri gye situukanga ne situuka mu Amerika wa bonna bammanyi. Wali olinnye ku nnyonyi? Ennyonyi sigirinyangako n'okugera kwa Katonda njagirinnye konna kuva mu bugumiikiriza. Wali okoze ku hijja? Hijja sigikolanga kuba nasaba Allah agimpe gino emyaka kati gino emyaka gye mingi okukola hijja. Twaki toyira bikikulankanya kati gwe emyaka gye tosobola kola hijja. Nfuwa olimba amaaso nga kuli mu ngalo gwe gwokole hijja gwe bulekalako n'ogiruuti ogenda kinoogi kyoga gwe tolabako. Obusiraamu tulagira tulayo eriiso limu toteekayo eryakubiri tebagana kutunula. Taata naawe olimba nedda si obusimba bwetulagira ate bwetukiriza kukwata mu mukazi mu ngalo taliwo. Tobakwata omukwati waki wange gwe tobakwata mukwati muwaki abaana b'omu kibiina abukyegere nti baana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okitegedde baana nga bibira mu kibiina muno ntukula tokolako yadde mu kiwato. Kati okola ekyofaaki haki yo tunula haki. Ye mama wange oli Hadija gw'oyogedde mu firimu akyalimu oba wamugyamu n'omutekeeka? Agyali naye akyazanya? Nazanya bulungi nnyo. Mu kibiina ki? Ayina ekibiina ekiyakola ekibiina ekikye. Mwange olanga eno tojja kusobola kutambuza maaso bulungi. Ogaziya okola amatabi okola amatabi. Tulina muzayizaamu nnyo. Omukyala we bamuyita Sofia Namwanje ayina ekibiina ekikye kyekyo. So ekintu kino ofunyemu oli mumativu n'ekitono kyofuna anti kituufu naye osookanga n'okkiriza Allah kikyakuwadde. Ate buli lw'obanga ng'onyina ekintu ky'oyagala okufuna tosobola kuyita wangu tebakulimbanga. Bw'obanga tofunye ekintu kikusindiikiriza kuva ku kino kuyingira ku kirala tosobola kuvaawo. Obadde okyatunyonnyola emipya by'ofunyemu sofa mubukyango otandikoza ngamyo esooka nyina emikwano. Olina emikwano kimu. Nina emikwano. Ekyokubiri abantu banjagala. Nze nyinza okubeera onaga nti zamunyo kimbeera kijoli muze mu covid nze savaako n'okuba nagenda n'ennima n'ensindi zinalimisanga nazijjanga mu bafaani bange. Nakeza munyo oliwa nti jangu kukola kino nze sikaaba nti nkaabe nti nkaabe kya wabula okkiriza bukkiriza Katonda kyabakoze eki kyabageze. Ekyokusatu gwe wekkiririzeemu okana Katonda kennina keekanga oba kali kati oba katya tononoozanga omuntu gw'olaba oli ng'avuga emmotoka ennene akoze ate naye nga tomanyi ezibu by'alina. Babanga yakuwadde amaka gaguwanyisemu otwale agako yadde eno omuganda edda ovaayo kino nodde ne wuwe. Gwesaba Allah akuwa ekirungi. Nange ekyo kyennyina Allah yampa kinnenyumizamu wabula nsaba nnyongera ate okunsitula eddaala. Oli muntu atalingiriza boozo nti kakati yafunye nnyo nti kakati kati kankikubuulire tekisoboka tosobola kwekana na boosi wo. Kati okukiza kuli wano eno tulina abantu abasajja bagenda ne bakuba ekyeyo eri bamubonyaabonya okufa obufi sente zajja eri kati bamala okutuuka wano eno naye naganaga zamunyo jangu abadde njala kuzimba kayumba ako tukakoze tutya olaba kati ajoga ali boss nnyo kati nange zebampa mukama wange zampa alhamdulillah kanenge tukatya temwegirawo kola kilo 2 awo ezempuutawo bale mutulye tulye empuute wakajeri ate empuuta amati afuka ya bei ya bei ne bango bwana ne balya ate mwana tukyagiryanga ngalo twagiryanga tweyambudde muje mwengoya ogya tutunyirira sabulenya benya wakusiga kakomera tojja kutunyirira jakote ne katete kyawunya tulya magumba nenga wakoji bagulirako oliya bwoba ofunye bwobanga ofunye abantu bewo ate tukolanga ensobi mu busiraamu tebatukkiriza kukwata mitwalo 5 tiogenda kuzimba muziringa abo bakaaba sente zetulekaawo akazi no kukameeza zekyasinza okubeeramu emikisa towanga omukazi noga nti emitwalo 2 kwata naye omubonyabonya oluusi totegeera togenda kufuna mu mpeera yeno saddaka gyososola okusaddaka abantu boogulidde ewaka ew'emmere byonna buli kimu kyonna omaze okusaddaka bali happy
kwekyo kyemba nfunye. Obusiraamu obukoledde ki bukyanga otandika okuzanya film oyina erinnya mu linnya lyo lyofunye mu film obusiraamu obukoledde ekisooka eddala obusiraamu si bujolonga manyi nti obusiraamu bwetaaga kino obusiraamu kintu tebukyagala obusiraamu tebwetaagisa kubeera nga obusiraamu tebukkiriza kukwenya nodde eno nodde eri tebutukkiriza obusiraamu olina kubeera straight boat Kina kugambye nti obusiraamu bikolagana na bitambulira mu byafaayo obanga tumanyi byafaayo tusobola kutegeera busiraamu tumanye nti omubaka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamukuba ne Muhammad yayisanga atya abataali nga basiraamu kikwewunyisanga abataali nga basiraamu yabaterekeranga ng'ebintu byabwe kuba lumu yali etanyina kyakulya naga akoze atya okufuna ekyokulya n'asingayo engabo ye omusajja taali musiraamu n'amuwa ekyokulya Kitawa yalyamukuuma yamukuza yabutwali byali si musiraamu kati gobo ogamba nti omusiraamu n'atali musiraamu sijja kukolagana n'ekikyamu wabula muyite bere hikima n'amagezi ti obusiraamu bukola kino bwetaaga kino 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 obusiraamu tebutukkiriza kaka nti ngenda kuwasa mwana muwala nti obanga tosiraamu sijja kuwasa oba tomusiraamu dde obusibe obusiraamu tegeza gwe muwala obwaleeta omuvubuka nga si musiraamu okola otya mugamba nti muleeta omulala wangi muleeta omulala kikyotegeeza ati nzija kumukkiriza atenze njagala atenze njiyeeri yajasiramuke walinga ogambye anze sagala atenze kukutwolako kuwaayo nezagala kwongera mbwongezi kubona omubaka naye kyeyakolanga yajjangayo obujjawa teyazzangayo fe twagala kwongeramu kibiira kikule si bukodde obwo fe tugaziemu tuteyagaliza nnyo oyina bawalabo nyina abawala bange bali babiri n'abaganda bange gye bali wowe nga yagala muwala wakuwasa waali halasi naye sikuwa lwakuwa nti bw'osiramuka nkuwa omukazi oba tosiramusi genda omala okusiramuka bw'ona obusiramuka naye nga tozirwa kuba nti yagala kutwala muwala ozze osiramusa ebibi byo omaze okutegeera nti obusiraamu bulamula butya Konti wakyasinze betuga mu kugaba ebintu oli kisinga kugaba bintu nga busiraamu togenda kumpa mukyala sijja mukuwa kuba lwaki mujja kutula ku mmeeza omuganzi tomanyiira nze akantu nkalya asikalya komeka tokalya bingi tugende ku kyaki simukaka anti kyekyo byetamati mwawudde nebwekuba kusaaliza Allahu akbar kati okuba kano kati olaba tetwawudde naye nga obusiraamu kati manga nzaala ye Ruth namubiro nyinza okumwagaana mama wakuzala ye Ruth namubiro nawe tuddizeeko eno mu Christianity alhamdulillah bwenzijja nompa nze yanzaala era mange mwagala nnyo wali mama bwenzijja nange nkolaako sijja kwekekiranya ekyo sijja kulima bankwenya kuba mukulwanya batugamba nti angu bina shasura jimbi wa mina nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina bajimanyi nemba tuwaga tukiriza nimba nzisagala nzigaidi nzikiza ninga sikiriza nkukwenye haramu kati bwe basala ogenda byampaka mukole ki Allah yagero barambura ngabe watu ngaba kati ngakisa kijja kutoka kati hudhu agalluhu mukwate mukolike summa jehimo musule muliro Allah yasinga okumanya tuteka tumuntu mutadde mu ntaana tifo wuyo tumukuwadde totume empeera zaffe Allah gwomanyi gwagenda gyogeno mulafe tetuyira musango tumusalidde wala gwomusalidde omusango fe tusalira muntu musango okujjako ng'amaze kwatula nakati obusiraamu buvuddemu okujjako olwo kye tusobola okukola nga tukutte wadde mu bbaala onywedde mwenge otamidde ofiiriddemu tuyinza okukikola abalala balabireko ne tugenda okuziika n'okunaaza kati bano abalala bwe tunaakunaaza kati nkuninga bamunaaza kitegeeza tukikola abalala balabireko abasiraamu abagwa ku streeti oluusi abamu ne bafiirako nga babadde banyoomwe babadde batamiivu babaziika bwe babanga tayatudde naga nti obusiraamu sibuvangamu kyenkugambye kiri nti tuyinza okukikola ekyokulabirako bano abalala bakoze eki aba basigaddewo naye nga obusiraamu tebutukkiriza kusaida muntu muki kuba tandaba kuwatula obusiraamu mbuvuddemu sinaba kuba ekigambo bugambo kyekikujja mu busiraamu ate kyekikuyingiza obusiraamu kigambo kyekikuyingiza obusiraamu era kyekikubujjamu tandaba kuwatula nti obusiraamu buvuddemu ate lwaki tugamba otera okusomesa ku ddiini bebanga nfunye chance
nsobola okusomera ku busiraamu obudde bwo obwedde ogenda ku muziki n'osomesa ku bavubuka basomesaako muziki wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. egwawafe esumbu esumbwe yewe ku mbuzi okyamira ku mwenda gayaza road wano ku Mitiyana road bulagga wava mama fiina wayita bulagga kino kidda nakabugo kino kidda sumbu era gy'owangalira era gyempangalira amaka gonna gye gali amalala gali nabbingo amalala gali bali kufaayo manyi wano mu ati abantu tebalabirira maka ono yamupangisiza oli yamuzimbira oli yamupangisiza oli yamuzimbira naye oba wakikwata bulungi buli omu n'omuzimbira kirungi omanyi byonna biwewaze Mungu abanga akuwadde ate Katonda abanga akuwa ssente leka kulya bw'obanga obadde olya mmere ya 2,000 giveeko kati yangono okula nti sitowulye oli emmere emisolo ezimere emmeka nti ya 2,000 soda wasende nawe ogyeyuwamu lwaki nga nfunye ebyenda wakumadde obiwamu ekifu ky'enkoko musiraamu ebiki ebyenda wakumadde obiwamu neggulo nalidde enkoko ate kikiyinda kyenkoko zino ezaalayisibwa kati bagenda na kiro oyagala kuweyo kiro mmeka eno ensigeko ekinzaali ya KFC eyo KFC gye giveeko oyinza n'okweruma olugalo nga togiryangako olimba nnyo ewooma banaye muliyo KFC ani agisala Allahu alam Allah yasinga okumanya naye ng'ekuwoomera ennyo ologeze ku kafe javaazi wonna oluusi otumya oluusi n'oba nga togenze eyo naye ebiseera ebisinga ntumya butumya lwaki nti oluusi bakuseeramu lwaki anti waga nti alina ssente ate oluusi oyinza okuga nti banandaba nguza ebifi 2 obitegeera nakati njagala nkufuleko ewandegeya ku luseniya olwo olw'enkoko eyo njitegeera ntunulwa wano wamunda njagala nkutwaleyo wali ogenzeyoko ntera ogendayo bwolumu ntera ogendayoko ne haji wange bamuyita Abdalatifu ne Mawulana ne Reini ne Nasa bakutwala ntulya olusaniya abaga tumanyi kulya ate tetulumya nga olya bwomu lwetagisa abantu nga bati nemutera kakamulali ate olya kakamulali awonzese kakamulali naye wali okirabinzeeko olimba naawe nkyebaza Allah tokirabinga mu bulamu bwange bwonna sikubangako disiko mu bulamu bwange bwonna sizanyirakako mu swala twabasalanga tarawehe nga tusala ebiseera twasanga eraka nga 23 tarawehe gitusala mu kisiibo nga tusala eraka 23 naye nasalanga najjajjange waneno ku lusegere naye nga zonna nzimalako natandika okumalako ebisiibo nga nyina emyaka 7 nga nsiiba naye nga tusiiba olwokwagala olwokulya obulungi kuba omuntu eyasiibanga nga bamuteketeka bulungi lwekuba okulima musana gwasegenda tokimamazo kati olaba bakubudaabuda mu mbeera eyo idi byeyatuukanga nga olugoye baggulira kati embeera eyo gyo ebiwala wabikolanga otya ebiwala bitya ebiwala bino ebitibatiba zinabeeranga nejjajjange ku lusegere ng'aluka ekibbo nga nange nduka ekyanga aluka omukekane nga nduka ogwange gwe tewakwanakwanako nkwana ki ebiseera ebisinga nga mbeera nejjajjange atambula ne seeka seeka ye taata seeka yali jjajjange nga nze tambula naye mwana wa seeka aliwa ku lusegere okwagala omukyala nayagala omukyala yasooka owokubiri nawasa buwasa tebakuwasizanga kuba nawasa nyina emyaka 27 kitegeeza oba wawasa olina emyaka 27 oyinza okuba wafuna wa 16 14 yali wa 21 mwaze musingako
tofuna nko mwana muto weewalenga nnyo okufuna omwana omuto mulungi naddala ng'alibbikira mu busiraamu kuba vuburuga nti ebintu bisatu ekyokukola kijja luvannyuma ebintu bisatu babirindiriza ekisooka nti omuntu abanga afudde mumwanguyize ogenda omuziika muleke kumenya nabasigaddewo kubanga emirimu gyona afudde eyo gimaze okutukawo takyalina kyagenda kuzadde okwogerako mumwanguyize mumufiiriza oluusi ajja kuwunyiira awo ajja kukola ki ayina byetataganya ebintu byebalala mumugyewo ekyokubiri sola bwe banga etuuse genda osaale togirindiriza ekyokusatu omwana muwala wabanga atuuse okufumbirwa mumufumbize omwana muwala buli wafumbirwa ng'alibbikira kitaba agenda kuyingira ejjana n'omwana agenda kuyingira ejjana gyemyaka emeka egyo gyemugamba 18 avaewaga ate abayingiza 16 basobya nkubuulira lwaki 16 kitya okujjako nga yalaluse bana balaluka 18 afumbirwa atuusi ababo bakola kyewa atuusi tibande bakutuuka bali kumeka waliwo onyirawo 18 era munoonyeza musajja omunoonyeza Allah kyateeka omusajja oba taata okunoonyeza omwana w'omukazi omusajja gwagenda okufumbirwa kati ng'oli mutabani wange nze nteekeddwa okunoonya omukazi gwagenda okufumbirwa kuba nti mwabijjawo mwayonooneka. Gwani yakunoonyeza? Nze neenoonyeza. Lwaki nange seenoonyeza? Ati ng'embeera yakyuka. Naye bakadde baffe bakitaabwe babalabiranga banfunire gwe saagala anti kyeŋŋamba ebyedda byakyuka tebyayamba nnyo byatuyambanga yaga nti awo towasaawo nga waliwo ekikoligo basezi naye katajja kukubuulira ogenda okuleeta omuntu owe18 yaani amanya gweyagala okumanya ye Firdaus kyeru muddugavu kale yaffe tuli badduka tuyinza obweru mu bujja wanze yaddugala ng'eta mwefumba lumonde kati Firdaus ewange eyo tajaayo muleke Firdaus mwesonyiwe mwesonyiwe taswazanya ku mizannyo muleta azanyireko ewange emizannyo alina mukyalo kale n'olw'ensonga eyo tetujja kusukkako wano olunaku olwaleero puroguramu yaffe wenjagala ogikomya wano olunaku olwaleero naye muzeeyi abantu babuuzeeko obasiibule ayagala mukomyewo muzeeyi muŋŋambe Allan komyawo taatawo ayongere ate otunywa ebintu bingi nkuzaala oli wa 94 nkuzaala tuli myaka 3 onzaala nkuzaala bannange ndoyongera okubebaza bannange mugende mu maaso n'okutulaba mukomentinge mulayikinge mulabe ate ekintu kyoyagala kiyise ku mukutu guno kijja kufunamu omanyi mwe bizinensi yonna etambula nakulanga bw'obanga tolanze tosobola kufunamu nze nakulabalanga Coca-Cola na Pepsi ne kati bakyalanga olowooza bwe balanga bafiirwa kyekiringanga n'omuntu ova musiraamu gy'okoma okusaddaaka okufuna ne Katonda akumira embaali si kusaddaaka abantu kuba singa bwe kwali kusaddaaka abantu Katonda yali badde akkiriza tusaddaake Ibrahim wasaddaaka omwana we yatuwandiga tusaddaaka bisodo era nze nkusabira nnyo mama Fiina akuwabeyo ne kyakumpeera alhamdulillah mama Fiina mwagala nnyo era muliraanwa wange oli mu covid yampayo kasente mama Fiina nnyo yampa kasente nzeiza munyo mama Fiina yakuwayo kasente yampayo kasente alhamdulillah mama Fiina muntu mulungi nnyo era tusaba Mungu amwongere okumulongoosa mu mbeera yonna gy'alimu bannange neyongera okubasiibula nsigadde mpitibwazaamu nnyo Mahamudu okuva Zubairi family assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi